nokola akantu abantu ne bakagala ensi nekagala si kyangu bro kituufu era nze nibaza mukama naabo abantu bakyali banga banyumira kyenkola ki kyokola nyinza obba ni mulungi nate yemwe ensonga lwaki ndiyo kituufu okitegedde kyovula abanze abamanyi bamanyi nze mani simanyi byakweragira mu DJ's box 182 ndudde naye namba yange 075 75 74 182 hey tunyumirwe wamu oli ayinza okuba yagala gula tikiti awagire maama ayinza n'okuba yaganze saagala kujja mu bivulu naye kati akasawo ka seminti ko njagala kukateekawo alhamdulillah banaye tamanyi kyabankoledde ankubireko okwo kiba kyakabinyo ekyo mwana kubanga mwana buno naba buno bulamu mwensi bro nze kyemmanyi mama wange namukolera ekintu ndoze emikisa gyange ate gijjako kugira because ajaba afunye kibayita peace of mind kuba yawulira akyetaaga ekikyamuevimbo yesi weekali naye nga wekuba mutoki waliwo ebitagatta waliwo ebitama nga gowe oyo amuli tomalaayo nze njogera mazima maani nkufuna era nze oluusi manyi n'okwewamamu ku baniga bange ze manye nakuya nagwera sitano ze manye nakuyanga manye okwewamamu olunganga otukubye ennyo pati abaniga ne bambuuza naye ng'obuze nnyo nosalawo obeerewako osirike jasiŋambye balamu ndaba tebikyagatta akasente sina fiiti okitegeera anenyemu space tusiibule nga tujjukiza abantu ekivvulu. Yes man, big up on yourself n'ababaddeko olunaku lwa Sunday no 11 May tuli kireka okuyinga emitwalo 235 era Masembe waninjo kyezeza ticket wano ng'ensi eraba nze sigenda kwokya ticket bamwebe naye nawe nina okugulira maama lwaki lineeka n'abakasawo alhamdulillah ataawo ko inshallah ngenda kaleeta alhamdulillah muganda wange kiba kyakabi gwe shuga akasawo ka sementi kali mu mmeka yo yabimanyi jinikire ebyo binyoka mmeka nekali kibi wakuteekamu ate kati nakyo obuzibu obuliwo laga kabenika nti namogeddeko wane mukuba tazimbangako wadde akayu akyaliyo no omugagga ono bamitani Don Chris nalaba nga bamugobye akyaliyo nabiraba ku social media by the way akyaliyo baba akyaliyo atutwalewo omugagga oyo Don Chris bangamba mwavu talina wadde ebibiri Don Chris naye baba oyo namutya namusanga mu climax nga akuba ekikonde ningamba banaye omugagga atata omugagga katali kati olwana ningamba bannange naye banaye kati olunaku bwe lulikya abantu tebamanyambwe ekizimbe ekyo si kiki nedda lirako kiki takwekyangayo nga ndaba ate osonga nze njogera mazima ofuuse nze nawe ofumita amafumu kale atulage ku kyapa kyawo oba kiri manyage tutwaleyo kasa kulagenda kutwala sugar tawa mubebe njogerako abo tebawaamu bantu bakyamunyaabo be bantu baffe tutambuliramu naye nga neyanzanye kunkyazaako ze ni musajja walwali ebyaddala era kyovulaba mukyanyiiga nnyo era nsigala nze ndi muto wa Karo Nantongo era nkizeemu infact kati yafuse erinnya lyange lyakusatu Karo Nantongo DJ SOWEB Mr. Breaker muto wa Karo Nantongo ekyo kyo mu bulamu tekisobola kuvaawo ng'ani akijjawo poziko kali nga mukadde yavuddeyo mu kamera naye tasobola nakuzaala walala tasobola kubanga nze ndi mutabani ekitegeera ekyo kyo ebirala byonna bivaawo naye ekyoluganda ebisobola era ne mami yankubirako ku ssimu ng'abirabye aga mutabani okoze otya namugamba maama just nze kinuma muganda wange ekitegeera bamufube nnyo tugira kiki naye ate ye ekitegeera kati ate sina ngeri gyenjogerako naye naye oba tolina kale waba muganda we talina kyeyakkola vaayo omugambe blaza wagwani anti era kale wagwani ndiwanira mugambe wagwani ampike tutule ku meeza wali
tulye kubokulyawo ampeyo ne kukasente anyoche Hey, you know the answer at the end of the day. Ngufuna. Kuba kasente akayina mu mwekadi. Hey, oyo doni nawe. Hey, sha, kalo ngago ese. Oyo kalo se bali kulevuza abashiba bakubagana nabo mu. Emiri kwezo juko cha rais. Emiri kwezo milioni nga 3. Ne doni Chris kwa nayongereza. Aye, okitegeera. Ezo sontono nnyo. Oshega ne don't increase ya the black sugar taga kususa era to bisalamu yagala mukulu abirabe black sugar atukoze biki enkoko zonna show yange ya ku Sunday yama ne anzanyo okunta esegeza by 12 tubenga tutuse ku mulyango gwe kasoma okulya kamero bot ngeni dikirate mande mbamu nokola. Entertainment is going to be so epic, and mostly because a lot of entertainment DJs, there are very many. Ataba Kabi, DJ Shan, Shil, Sunaben, Nimrod, Magic Taj, Trizy, banji bachali bange bampede. Ataba imbi na bo banji. So, gena banga simanyi, gena banga concert. Ate nina performance ina bategeke day. Yenja special. Last time mujja kutya. Yes, tusinkane ku Sunday nga 11 ekireka. Yes, ekireka. Sawa muwenda lya kamereko ojo wesonseke endongo. Ebisigadde kwetu kuzimbira mama nyumba. Kuzimbira mama nyumba. Bane tukereko banange sima. Obana nyini bala nena nyini bala bona alemesa abantu bangoyingira ngejjudde nanya kukolera interview. Bosi wange oyo mwagala nnyo naye interview ya kaisamu lwaki wakobya abantu bange kubanga kali tuzimbira mama nyumba tusinkana omulundi omulala mubeere bulungi mwerawa. Amina. Tulaba wano ntijira nze savaayo kubadde mwoyo mwana alaali baagawa mukuba kale nemba namukuba kayitamu, but me my emphasis was on that. Wajjanga bakubuza janeyo nenjogera okitegeera because nze siri muyimbi mwana nti mbere awo nti obanoonya position ye muki siri mukazi nti mbere awo noonya okitegeera however much ndi DJ ate ni muganda we nti mkale tusobola obanga tulina what we share in common is music business okitegeera nate you cannot look anywhere sinti bagamba nti ntunulidde nti oba bugagga bwenno okitegeera nzenda n'okwesanga ndi mugagga nnyo okukolaki okitegeera but I don't know how Ugandans look at certain things. Omuntu n'atuulaawo. Man, actually, I was even so disappointed. I didn't ngamba sigale ankalira ababanu. Chobola bana bamuze saba wamu. Okitegenda nagambe no banu. But I know that the real people that be bantu abatya amazima bro. They will never want to hear factual things. Reality. Nkufuna. Okitegera be bantu abakyawa bo baagala otulawo yogere kibawulya kibagala go yogere. Ekibasanyusa. We bali nnyo. But of which man ensi wotula wansi ensi titambula bwekyo. Okitegeera ate ensi egonderanya abantu ab'amazima because gwe n'otulaawo no faking obulamu bonna reality still you have there's a time you have to pay back for all those kikalubamuko maseri n'obuuza mukama naye waawe nasobya waawe na bitegeera mwana kati nze because kituufu era ffe twakulira mu family engagga awevazi mama wange mwebazi nzi mama wange yali atunda hoteli ashitegeera but she's this kind of a mom yefiirizanga omwana wakoleki abeera obulungi okitegeera so byebyo taliyo nnyo kintu nze mwana nayangamba ne kati era naye Masembe interview waŋŋamba nti so biwagwa nwagani nanga ne kati Masembe kyogamba kuba kati saawa zino nze ndaba nga ateddemu nzamuwaddemu okategeera bino yonna ebibaddewo ng'ovumibwa ng'okola ki olimba simanyi biki ng'obadde obiwulira oyo alimba anoonya amasannyalaze simanyi anoonya ki tebikukosezaamu tebira ebinkosezza wa mbuuza ggwe tebirina
Tebina kubanga nze ndi DJ nkuba ndongo. Okitegeera abagamba alimba be bansasula amabala gye nkolera. Okitegeera kati tekinawe kisobola kunkozeseza. Okitegeera because look this Uganda looks to be a small country but it is a big country. Because if you look at the comment sections eri abagamba you're supposed to do this. Okitegeera eri abagamba nti mulamu ensi tulina naffe baganda baffe batukolawe but you understand. Tekitegeeza nti kale bo baliwe babanga banvuma bana abalala tebakola ki tebategeera ki kyenayogera. Because fena era nze sisitira nnyo kulwaki saaba waamu nabaabo because manyi ntegeera abantu abeeranga mu kibiina omusomesa n'asomesa ekintu buli omu ategeera lulwe. Era interview eyo kyali buli omu yagitegeera lulwe. That's why I even don't blame them but mbabuulira kino kye nali njogera kino oli yambuuza nga nina kubeera nti nga nabeera nti alimanyi mwagala nimbe life yo gyeditingemuko ate awo mba sirinze. Okitegeera nze olaba bro bonyiiza nze tekindiiko kusangamba negamba ngoze okumbuuzaako nenkugamba blood sikuliyo tombongako wanyiiza ate nkubulira n'ensonga ki lwaki okitegedde ng'oli open andi open no need because man it's like kibi nnyo okuba n'olina ekintu ku mutima n'okiterekera ebbanga omuntu usonga oyinza nimba okiterekedde ebbanga nga ne gwokiinako tamanyi nti oba okola ki bw'oba omwinako obusungu okitegeera kati sometimes if you bw'okyogera is how you feel revealed nomanya nti kale omuntu n'aba takuzeemu naye obubaka akoze ki abufunye ate si mububi okitegeera kyebalamu abazungu abo batusingira wala because a white man is always open. Kyekitulema abaddugavu anti ffe tulimu enkwe ne fitina ate omuntu w'enkwekwe kaabwe babeera awo olusi baba so emotional bakolakola obuntuntu clat. Mu mboozi yonna yonna oyogera nnyo ekigambo maama taata ye nga siwulira mu kamwako. Baba mwana era mama wange nkwagala nnyo simanyi taata gyali by the way tewakula naye bataata abo tebawaamu mwana taata wange kimanyi taata kyemanyi interview ogiraba naye newomukonako akasimu eva yaba talinaamu taata aye eva okitegedde eva yaba talinaamu okitegera. Nina mukwano gwange waliwo omulenzi yamuzaalamu buli bamukubira esimu amugaa nkyayiiya wano gwe kyolina omumanya sikyogera mubi taata wange mwagala kitegera kale muto teyampa nali nsubira mu bukulu akole ki alikuwa nti bwe kiganya alikola ki anaakuyamba naye ebirabenaki byagana naye ate maama wange abadde ngaawo era banaye twagala nnyo bamaama baffe buli yenna yakula ne maama we. Mama yasinga okuyiwawo omubiri maama wange mwagala nnyo ate ffe yatuzaala abaana babiri bwanamunigina mwagala nnyo. taata wadde ka school fees wagwani wamanyi abayaayi naawe bimanyi naawe oli musajja batunyiizanga era ne twekyangamu. Mwagala muzeeyi wange naye tawaamu naye ng'omuwaamu essaawa zino nze muwaamu because wamanyi anytime esimu era agiyisaamu mugamba kale tatawaamu naye ate nga gwe sowe zikuba nze yitawaamu abazeeyi abasajja begobazanyisa eva ziba zakavaawo kuba mutime ominga zakakola ki yakazisaasaanya wano ewalala naye maama yagamba mwana wange kale waba talinaga kale bw'oba osabye 1000 nkutereddeko 2 oba osabye mutwalo kankuwa 5 mutabani 5 ezo sooka weeyiyaawo sirinaamu kekali akagamba maama ye maama tomanyi maama ye maama olaba ofuna obuzibu n'okubirako maama akimanyi olina abaana n'omukazi nagamba mwana wange obakomawe wako obeereko wano kituufu segede nani muzeeyi agamba toba n'ensi iriba mwana wange oyagala kuba otya kati okoma weno okola ki okitegeera but maama yagamba mutabani komako tutetenkanyize wano taata akugamba naye gwe odda kukola ki tova gomanyi ffe engeri gye twatobamu mwagalanya ate namufaanana nnyo muzeeyi
Mzee wange mwagala nnyo netawa mzee tuwe muko nera kubanga atuzaala abangi omyayo oyo kati bwe buzibu naye ate nedda kubanga kale mwandibadde obuzibu naye ate obuuzaako n'oli omulaga mwana nange mzee simulayo bagwa kuwamu naye mzee kubanga nemmanyi kati atulula n'agamba naye kati oyo alinamu ekyebiri oyo yakoze naye kati oli engeri gy'atalinaamu kampooli naye ate bw'oba oŋŋamba bw'obuuzaako ku mulano gwawaayo mzee yakuwaddemu mbale manyi ate gwakuwa bakuwanga kimanyi kati takyabikola nnyo manyi mzee wange yali nnyo omuntu wa wano omusajja musiraamu haji swaba swaba nnyo kati ate obimanyi ensonga zino eno sente zikolaki ezigenda eziba mpitirivu so oluusi tezibaawo nkufuna naye zessanyu lizo zikolaki zo tukupa emmere zibaawo igwe nga we wavuddeyo okukkuluma ku muganda wo naye si kukkuluma lasita kale gwe mu kuvaayo okwogera amazima muganda wo teyakuwaamu awo nange wenkubuuliza gwe baganda bo bawaamu nnyo nno ddala n'amaanyi nnyo nno ddala bano bwe walina bawaamu baganda bange ndakubanga ate muffe tulina mukulu waffe bamuyita Richard oyo mwagala nnyo afubye nnyo tutabaganya nkufuna afubye nnyo ate ffenna abaganda be tuyitiddeko mu mikono gye Richard ye mukulu waffe ffenna mukulu wa Carol mama yono naye Richard afubye nnyo ffenna era nzikira ne mabega we nasembako ogenda omulabako yambuuza simanyi eyo gy'oli mukulu w'omulabako nangamba nakola ne ku kivulu nali okukivulu kya muganda nga saakola ki era ibadde ngenda okubuuliza nga saakulaba ku kivulu gwe yalibadde wali ku stage nga gwe obikuba baba ng'oyitawa muganda wange kamwagalize ng'oyita yosho nagiranganga ku sitasi yange ag'okulanga kyanjawulo gwe baakuwaamu tebampaamu abayimbi bagaba wano extra wagifuna baba simanyi nenga njijewa extra goba olaba kampi ku muto wange kikwekweto kweyimusa golaba ngana kubeera wali genda kubeerako wali kufuka peregesi abo baperegesi babunyibwa kale bampeemu bu extra nekisoboka aba ne manager namukubiranga ku bunaiti bwange ampemu omuyimbi akuyitirewo kasente akasamusamu tebiriyo tudde ku life y'endongeeni mwe ba hosti b'amabaalamu mwe abakyasinze okutembeeta bannyinaffe abo obagira kuba oli ajja akimanyi mbuka tebo gundi alinamu gwo gamba nnyinaffe ogenda oguggwa kale ate nze siripi bannannyini mabaala ddala ba hosti ba night ebyo nawulira emusikatisa alina gwagamba abikola kale ate nze ebyo biri nnyo mabaala ga uptown ate nze basically ndi nnyo eno downtown biri nnyo mu downtown mu uptown nawe omanyi abantu ba downtown okwata abamezi miliyoni emu agiteeke mwana muwala kiba kizibu bana bali wansi toyogedde nnene kiba kizibu mpozi nga yazikubye yavudde eri mwanyize Masaka nga yategudde ekifuluusi najja naye ate jjukira nabo bwe bazikubamu baba baagala beeno abayagala ayingire kololo ate agala beeno abeeno atabalabawo tebaba wamu nabo nga bazikubye bazikutte ebbooki ebiseera ebisinga abantu okukola ekivulu babeera n'ekigendererwa nagamba nze kino